Leero mu byafaayo. Omusango gwa kutta. Bwe bwali bwe butinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1970 Paalamenti ya Uganda yayisa ebbago eryali ery'ebbugumu ennyo kw'ossa n'okubaako ebibuuzo ebingi ennyo kati emyaka 5 egiweze leero. Mu bbago lino eryateekebwako omukono Apollo Milton Obote omukulembeze w'eggwanga mu budde obwo okufuuka etteeka lya kifuula kyakulya mu nsi y'olukwe ekyokunyiiza n'okuvoola omukulembeze w'eggwanga nga n'ekibonerezo eky'omusango ogwo kuwanikibwa kalabba oba kiyite kuttibwa. Ebbago lino lyagenda mu maaso n'okulamika nti ekibonerezo kya kalabba kye kinaabeera ekibonerezo eky'omuntu yenna atiisatiisa okumalawo obulamu bw'omukulembeze w'eggwanga ne bwe kunaabeera kumusonga mu busonzi munda omutali masasi oba okugezaako okumulumba okumulwanyisa okw'engeri yonna. Mu bbago lye limu era mwalimu akawaayiro akateeka ekibonerezo ky'omuntu okusiba obulamu bwe bwonna olw'okukolokota okunyiiza oba okuswaza omukulembeze w'eggwanga nga muno mwe mwalina emisango emirala okugeza okukanyugira omukulembeze amagye amavundu amayinja oba okumukanyugira ekintu kyonna. Etteeka lino lyakolebwa oluvannyuma lwa Pulezidenti Milton Obote okusimattuka olukwe ku bulamu bwe mu Ntenvu w'omwaka gwa 1969 ku kisaawe ky'omupiira ekya Lugogo Sports Ground mu kibuga ekikulu Kampala naye n'asimattuka. Kati ng'emyaka mingi egiyise buli ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi amawanga gakola ebijaguzo nga gakuza olunaku lw'ensi yonna olw'okulwanyisa ekibonerezo kya kalabba. Naye ng'ate era kisaanidde okutegeereka nti wadde ebyo biri bityo Uganda teteekanga muntu yenna ku kalabba okuva mu mwaka ogwa 1900 n'okutuusa leero eyasemba eyamanyika ennyo ye yali Haji Mustapha Ssebirumbi eyawanikibwa kalabba. We twogerera amawanga 155 kwaga 1950 ageefuga gasazaamu ekibonerezo kya kalabba nga ne wano ku butaka abalamuzi bakyagenda mu maaso n'okusala emisango abantu abamu ekibonerezo ekibaweereddwa kwe kuwanikibwa kalabba. Omuntu okuwanikibwa kalabba kirina okukolebwa ng'omukulembeze w'eggwanga akkiriza ogenda mu maaso ng'era ono alina n'obuyinza okukisazaamu. Leero mu byafaayo Paalamenti eyisa ebbago ery'ekibonerezo kya kalabba.